Nako lwaleero ngenda kukola nammwe nnyo basijja kunyumira kuddaano kweyogeza nze kampira kati n'ennyonta ennuma mu maaso awo mugenda kumbuulira wiiki ejja tulinayo akalulu ka Wuma nzikiriza nti abayimbi be balina okulonda pulezidenti wa Wuma naye ate kyemmanyi nammwe kibakwatako kubanga mmwe musitula abayimbi abo wandyagadde ani abe afuuke pulezidenti wa Wuma. Tulina abantu basatu. Tulina King Saha omuyimbi, tulina the king herself Cinderella Sanyu omugole ate nga nakawere, tulina n'omuyimbi Lord Bitem. Kati ono abapkamingi abayakona abalegendale kwefu abaki tulina ne Lord Bitem. Golowooza ani gwewandyagadde okufuuka pulezidenti wa Wuma maaso awo ogenda kubanga atompa kasimu ombuuli endoza ne social media singa batuteredde awo twandibadde twongera okumanya ani mu bantu ani ali mu bantu Cindy King Saha oba Lord Bitem ojja kubanga ombuulirako mu maaso awo. But anyway, talking point eyonako olwaleero twala okusaasirako ku Stecia Mayanja omukyalo oyo omu ku bakyala abayimbi ba bbandi ab'amaanyi ndoza naku nga bbiri emabega waliwo vidiyo gye yafulumya nga ali ku oxygen era nga ali mu maziga naye nga vidiyo eyo tennafuluma ebifaananyi bino byolaba ku screen bye byasooka okufuluma ebiraga Stecia Mayanja nga ali mu kagaali naye ng'ayimba. Kakati amawulire genfuna Stecia Mayanja yagenda ku stage okuyimbira mu kagaali yasooka n'afuna bookings because omuyimbi nga anaayimba ku kivulu kyo osooka kumubookinga. Kakati afuna bookings ate n'afuna obulwadde n'alwala. Kati obuzibu twafunye nti abayimbi mubula ku bivvulu awatali nsonga. Kati ensonga ey'okujja ku kivvulu ensonga ekugaana okujja ku kivvulu nejja nga tetulina bwe tugamba ggwanga. Abayimbi bangi nnyo nosigala ng'oli mulamu ne bakulanga ku kivvulu nga gwe wakkiriza tayimu y'okuyimba ku kivvulu nga weekwasa obusongasonga okumaliza nga tolabiseeko. Kakati promota ng'agamba banaye sirina ngeri gye ngenda kutegeeza bantu n'abagamba nti era bajja kulowooza nnimba bajja kwasa ebintu by'abagaga bajja kumenya obutebe bajja kwasa emizindalo gy'abantu ate sajje mu kagaali akoleki ayimbe. Kale ekyo nze nekintwala ku nsonga emu abayimbi ffenna gye tuli twegendereze nnyo ebintu bye tukola kubanga kati ye kitufu Stecia Mayanja mulwadde ne mukazi wattu yawalirizibwa okujja okuyimbira kagaali lwa nsonga promota yalemerako ng'agamba baneze sina kyakukola kikyakukola abantu sina ngeri gye ngenda bannyonnyolamu kubanga tubirabyeko ababikozeeko ne bagamba nti mulwadde ate ne bamulama ku kivvulu ekirala ekireeta Stecia okwewaliriza okugenda ku kivvulu osanga kyekyavuddeko n'obulwadde buno okusajjuka kubanga singa yasetolinga n'asooka arrestingamu osanga obulwadde tebwandyeyongedde. So kidde eri abayimbi bannaaye bwe bakulanga ku ndongo ng'endongo okimanyi sente z'omuntu waziridde bw'oba togende ku ndongo eyo lyogererawo ate akitokkiriza na muntu kukulanga tokkiriza muntu kukulanga lwa nsonga tugenda kufuna obuzibu tulaba omuyimbi atonduka ku stage agwe omuyimbi afiire ku stage lwaki kubanga twagala accountability abantu beetaaga bakulabeko weetaaga kuwummula bakuleete mu ndongo wali ebiwoggana naye kati kyekyo kiri ku Hajjat Stecia buva kuki bwava ku kivvulu yayimba nga ate mulwadde kati yagenda mumaliriza tafunye budde buwummula alina pressure ze n'ebirala ebirimu ebyo okukakana nga kati saazi aliko oxygen endowooza by the end of this week wenagwerako tusuubira Katonda ajja kubanga ate amususisiza ng'awonye ate addeyo akuba endongo naye eri abayimbi mwenna ndowooza nti ebintu ebyo byokumala gavaava ku bivvulu n'omisinga ku kivvulu mu ngeri yonna gy'osanze ejja tuleetera obuzibu mu kaseera abantu bandibadde basipafayizingira naffe nti bannange omuyimbi mulwadde tasobola kujja kutuyimbiramu kasa bulijjo abadde atuyimbira. Ate ekibi kiri kimu nti abayimbi musobola okubeerayo ne mubeerayo ne mutuula n'ogamba nti nze ni muyimbi kasaba naye nze kasita nnyimba nze bampita ku bivvulu byange nnyimba yes naye ekizibu kyeweerabidde kiri kimu nti industry gy'oyimbiramu mulimu abayimbi abalala abatakola ki abatayimba. So ndowooza kino kyandibadde kikwata ku industry yonna ku bayimbi bonna bw'olaba muyimbi munno nga tayimba woba osobola okumuteekamu akasimu abayimbi abayita abakulu mu industry eno muteekemu akasimu omugambe ekyokola si kirungi tekireetera buzibu gwe wekka ne naffe kituleeteramu obuzibu. Ndowooza sogambe ku Stecia Mayanja oyo ate tujje tugende mu kalulu njagala mugogola amasimu munkubire mumbulire King Saha lwaki
nti ensonga bweti ne bweti Bebeku yatugambye nti anywa enjaga mwe mwala kuleeta munyiwanjaga ombulire nti nedda atanywa njaga kwate tulaba ku kifaananyi kye ng'akola kinga anywa enjaga tujje ku Sindi tisindi baatugambye yawula Bebeku lenyini yatugamba kuba teyamala n'avaayo n'amusonyiwa sooka ompe ku gundi oyo Manya gange nze Lawrence, CEO Al Magic Uganda Limited, manager wa Stecia Mayanja, nga ndi musajja cinematographer mukwasi wa video. Abantu balabye Hajjat ng'ayimba mu kagaali nga beebuuza Hajjat yabadde ki. Hajjat twali tushootinga, tulina series empya gye twabadde twaka premieringa ku YouTube channel ya Stecia House Girl. Badde yakazanyako episodes nga 10. So twali tushootinga Hajjat n'afuna obulwadde. Natandika kufuna nga pressure, tumutwala mu ddwaliro, twatuka mu ddwaliro. Obulwadde ne bweyongera n'ajjamu omutwe ne gumuluma nnyo. So tubadde n'akaseera awo okumalira ddala ebbanga almost ya weeks nga 3 n'ekitundu. Naye nga tetwagala nnyo kweraliikiriza abawagizi be kyovula tubadde tubyogerako. Not until bwe yayimbidde ku kagaali abawagizi ebifaananyi ne bateekayo ebifaananyi abantu. So yensonga lwaki Hajjat yabadde ayimbira mu kagaali. Ekyamuyimbisizza mu kagaali tulina kyo ze twali twakwata ate nga badde tannafuna bulungi maanyi. So bapromota ne batusaba waakiri tumuleete bamulabeko n'abawagizi be bamulabeko kuba ensangi zino muyimbi bwe bamulanga n'atajja abantu bate basobola kumanya nti mulwadde bayinza okwonoona ebintu by'abantu. So yensonga lwaki yabadde tasobola kuyimirira bbanga eyo nali bamala ng'ayimiridde ku stage. Yensonga lwaki twamutadde mu kagaali asobole okuyimbira ku buwagizi. So yensonga eyo yensonga ensaddamu bajjukiza akalulu mu mawula amasimu kwefu Adamu Tereza amasimu kwage tugenda okuddako awo naye nga tunaddaawo